Bunkenke bwennyini ebijambiya bikomyewo. Minisita Balamu ensonga za kaboozi, ekibuuzo yalya teyalya. Amagye ga Uganda UPDF n'aga Kenya gasikanganye ebitogi, ate Minister of Justice Mao alabudde. Munnange ago n'amalala wano ku Uganda at large teweerabira okusubscribinga, ate munnange osharinge nyiga notification bell awo akadde ako akali awo osobole okubeera nga ofuna emboozi zaffe zino zonna. Abattimo property consultants gye bali nnyo, era gwe wenna munnange ayagala ettaka, ayagala okuzimba ennyumba, ayagala okugoba ku nsonga z'ekyapa n'ebirala, ennamba yaabwe eri awo wansi ku mboozi zaffe. Hillside View Apartments nabo munnange gye bali wali ejjanyi. Apartments ezirimu buli kimu, weetaaga kutwala butwazi tulo, wifi ya bwereere, security eri ggulugulu, ate amasannyalaze tegavaako. Munnange nkunyumiza ki? Bunkenke bwennyini omunaku akoze atya? Omunaku akoze atya? Kaakati bagenda tugamba baani abapulaninga ebijambiya, kubanga Seggirinya yafa bwe baali bagamba nti be baali babipulaninga. Alani Sewanyana naye tumulaba tali mu position ate etegeka bijambiya. Kakati baani abategeka ebijambiya? Gavumenti egenda tugamba baani? Munnange abantu b'e Masaka ebibaluwa bikiro kitwala omunaku, byazzeemu kubeera nga bisuulibwa ku nsonga y'ebijambiya, era nga balabulwa ne sekulabula nti ebijambiya bikomyewo. Jjukira tugenda mu kalulu 2026, ate kooti masho kye bajje bakigaane, kooti y'amagye okubeera nga esala emisango, kooti yeegamba mbu yeetaagisa nnyo olwa security. Kakati awo ani agezaako okukomyawo ebijambiya okulaga nti wa makulu nnyo mu ggwanga lino? Abantu bakomentinze era munnange bye boogera ku nsonga eno ey'ebijambiya ngenda kuba mbikutuusaako essaawa yonna nga tumaliriza okuba nga tubiyitaayitamu. Kaakati munnange abatuuze b'e Masaka, ekisooka nze nga Uganda Atlage munnange mbasaasidde kuba guli omulundi ebyaddala nga si byakugereesa oba bya story abantu baafa era mu nsonga y'ebijambiya. Tewaliwo muntu yali akwatiddwa nti wuuno. Awo enjagalira bannayuganda mutegeere ensonga ezimu nti gwe bawulira nti gundi bamukubye amasasi naye nga tewaliiwo, ne bakuba omukungu ne bakuba n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna n'owokuta nga tewaliiwo be bakwata. Awo munnange kyoba omanya nti bubanga obukookolo obukola ki? Obugeyana. Abanoonya tebasobola kwenoonya, nze bwe nkiraba. Kakati munnange abatuuze b'e Masaka, Bukomansimbi, Kyotera, bano bali mu kutya okw'amaanyi oluvannyuma lw'abantu abatategeerekeka okubeera nga basuula ebibaluwa, era nga bino ebibaluwa bitwale nga kiro kitwala omunaku, ebibaluwa ebibalabula ku bijambiya. Kakati munnange ebibaluwa bino birabulira ddala abantu b'ebitundu ebyo nti obulumbaganyi essaawa yonna munnange buddamu obw'ebijambiya, era nga abantu abali mabega w'ebijambiya bino bw'ebibaluwa bino bakakasiza mu bibaluwa ebyo nga bagamba nti ffe tuli connected ku top security officials, nti bali connected ku banene mu security, ekitegeeza nti mmwe balocals, abantu ba bulijjo, abantu beeyo mu Bukomansimbi, Masaka, Kyotera, temulinaawo kye mugenda kubeera nga mutukola oba okutulemesa oba n'okubeera nga mulowooza nti amateeka gajja kutukolako. Nedda, ebibaluwa bwe bigamba. Kakati era ebibaluwa bigamba nti tugenda kujja essaawa yonna, era ne date ne baziteekako ne babagamba nti batandika mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 6 already ze twayingidde edda. Munnange mu kwogera ku bibaluwa bino, omwogezi w'amagye Acting Major General Felix Kulaije gwe baakava okukuza, naye ono ye
simanyi nakumanya kubanga okubala yayita Mwesigwa Eric Mwesigwa n'atandika okuwoza nti abannopu be bamutulugunya ne bamwokya bamusuubiza milioni 5 tebabimuwa ate naye kennyini n'amaliriza ng'ate Eric azze amwabiza ekintu kyatavangayo kujja mu kakoofiira ke kali akaba sikawutu okujja okakasa abantu ne bannange nali nnimba njijukira kyenzijukira kirimu yali atereka akakoofiira kaba sikawutu nali nnimba bannange mu nsonyiwe eggwanga mu nsonyiwe naye weewunye baamukuzizza n'okumukuza ndowooza nga bamuwa amayinja olw'okubeera nti nno abadde akolera mu layini ey'okubeera nti nno asuusuuta wamu n'okukuuma ebigendererwa by'abampembe. Kaakati munnange Kulayije akyalina rekodi eyo ey'okulimba Ssaabalimbi. Munnange agamba nti bali mu kukolera wamu ne poliisi nga bali mu kwetegereza embeera era bapulaaninga okubeera nga bakwata abo bonna ababiri emabega abagezako okupulaaninga insecurity. Nakugambye nti teweerabira jukira nti kooti masho kibajje bagigire kakati kooti masho bino ebintu byegezaako kubanga eraga nti nno ya mugaso nnyo erina okubaawo ekyo munnange temukyerabira ate bannayuganda si baweewe. Bannayuganda boolaba babeera alert ate era balaba kakati guno si gwe mulundi ogusoose ebintu ng'ebyo bibaluwa ebyo bitategeerekeka eby'ebijambiya okubeera nga bisuulibwa e Masaka mu kitundu kino ekya Greater Masaka Region mujjukire 2017 2021 era ebibalwa ebifanaganako bwe bityo byasuulibwa e Lwengo, Rakai, Kalungu, Bukomansimbi ne Masaka District. Abaakola ebikolobero bino bwe batyo era tebaakoma ku kutiisatiisa butiisatiisa wabula baba tebakkira abantu 30 balambirira ne batemebwa ne battibwa mu ngeri y'ebijambiya. Kali munnange si nsonga ya kusaaga kubanga yenna ali mabega w'ekijambiya muganda wange alina gye bayita omutima waakiri okutta tera okukibagamba nti bano kakati munnange mu biseera ebyo abatuuze bangi nga okuddeeka bayingiranga nkoko saawa zigenda okuwera emu muganda wange 12 kitundu emu olina okubanga already wayingidde dda mu nju ate nga ne mu nnyumba basobola okubeera nga bakusangayo kubanga waliwo amayumba agamu ageesudde. Kakati basuspects abawerako baakwatibwa era ne basimbibwa mu kkooti ez'amateeka okubeera nga bavunaanibwa. Seggirinya omugenzi Mohamed Seggirinya okukosa Anna ne Ssewanyana nga bano bonna baali babaka ba palamenti. Omu yali yafa era tugenda kuddamu kulonda wali Kawempe North ate Anna ne Ssewanyana Wemakindye. Bano baavunaanibwa era situation eno mwe munnange temulowooza nti nno eri light cannot be taken lightly kubanga eri serious nnyo. Kaakati munnange embeera eno ey'ebijambiya si ya muzannyo naye abantu era bagibuusabuusa nti oba oli awo buno bukodyo bwa Gen. Museveni abantu be bagamba nti bukodyo bwa Gen. Museveni kubeera nga asiba abantu akakookolo bannayuganda nti kooti masho kooti y'amagye yeetaagisa nti mu kugezaako okubeera nga kooti masho bagiwa amakulu okusinziira ku bantu munnange bwe bati bwe babeera kubanga b'abantu nabo babeerawo era buli kimu bafuna amakulu gaakyo. Kakati eyo munnange nga tuvuddeyo wayase pandabit ekibuuzo yalya teyalya nze awo wewali obuzibu nti ebirala byonna nnyinza obutafaayo nnyo kubanga ebiseera ebisinga obungi muntu wagamba nti bamurepinze tetumanya wabaawo ebibuuzo bingi nnyo kale ebiri awo kubanga bano bonna bantu bakulu ate omuntu omukulu okwata omuntu omukulu ate nga already
nga omuntu omukulu yeereese yekka ne bwaba akuyise kale jangu ondabeko. Era tetujja kumanya conversation yabadde etya kati nga ku nsonga za Balamu. Waliwo omukyala omu munnange agamba nti Balamu bw'atyo yanzijako ekya Julayina mu ngeri ey'okunkaka. Naye nze awo nnyinza obutatunulawo nnyo kubanga obulimba bujjudde mu bantu. Kati saagala. Agamba nti baamukwata kubeera nga alimba. Ekyo nakyo kimpisa bubi. Ate n'ono agambibwa okuba nti yakwata nakyo okwegaana tekiyinza okumpisa obubi. Naye kugamba nze nkugambye nnyinza obutagamba nti rape. Naye ekikulu yalya, saagala weegaane. Gamba nti kale nnalya. Naye kugamba embeera nga bwe mumanyi nammwe twayogerezeganya. Naye kakati olw'okubanga nagaana okuddamu wayasa okunyooka. Ate olw'okuba yeeyambula nendaba nga ate abitadde ku display kuba kati mu nsonga za Balamu. Ensonga y'omukyalo ono okweyambula nga yeekalakaasa. Agirabira ddala ng'ensonga enkulu. Era agambye kati nze sisobola kubeera nga ate ndya oyo eyaddira sumbi n'agigira ati yonna n'agiteeka ku display mu kwekalakaasa. Muganda wange si byangu yadde n'akamu. Naye Minister of State for Children and Youth Affairs Balamu asambaze ebigambibwa nti yakaka omukyala omu akaboozi. Omukyala ono munnange mulwanizi wa ddembe lya buntu era nga si mulala ye Nnaalongo Nana mu Afrika. Nga bw'omulaba awo n'akamwenyumwenyu muganda wange akafaananyi ke kalinaanye aka Balamu atunula ki kulya butalya. Nnaalongo atunula ki kubeera nti yali ayagala beeyongezemu baddemu oba ne kugamba ayinza okuba akikozesa fujjo nti kale bw'oba ogaanye. Mwalaba wano omuwala oli eyagamba nti kati ye Shairota Sharon kugamba okirabira ddala nti okujja okubeera nga avaayo akakasa ensi nti Vairota naye wabaddewo ekigenda mu maaso. Kyavaako kubeera nti Vairota ndowooza yagaana okuddamu oba okubeera nga abaako ne wayase connection n'omuwala ono. Kati omwana agamba nti kankulabise kanzije mawulire nkulabise. Lwakuba abantu abamu baataka okuvuma omuwala oli mubi teri muntu mubi. N'omwala teyali mubi lwakuba teyeekolako bwekuzi. Naye bwe yeekolako asinga bangi obulungi. Omu yateeka ku komenti yasinga okunsasa yagamba atya. Yagamba nti Vairota buli gy'atulimba nti ali ku mukwana akeedi. Kumbe ali kwa Arua Paaka. Kaakati munnange Balamu lwali lunaku lwakusatu ng'agezaako kubeera nga ayogera ku nsonga eno. Minisita Balamu yagambye nti nze ensonga eno sayira giwa matu oba nziraawo ngimalireko ebiseera byange. Nyinza ntya okuddamu omuntu ng'oyo? Nyinza ntya okumuddamu? Siyinza na kumuwa budde bwange. Balamu ng'agamba tayinza kumuwa budde bwe. Naye kale okwegaana kuba kwegaana. Sigambye nti yalya oba teyalya. Nange mbuuza kibuuzo yalya teyalya. Bw'aba yalya okwegaana kibi. Bw'aba teyalya omukyalo ono naye Nnaalongo. Lwaki ate yogera amazima tusobola okukolerayo application owa Minisita Balamu oba oli awo ogamba nti kale laba nagaana nesemeta agenda kufuuka minisita. N'okunoonya erinnya nakyo gyekiri. Naye kugamba tuli awo zisijja kugamba nti yalya teyalya wabula nti okwegaana kyekimpisa obubi. Kati Balamu munnange agamba nti omukyalo ono Nnaalongo mu Afrika agamba nti nno alabika mulimba wa bbaluwa kubanga gye buvuddeko yatugamba nti n'abaana be baali baamugyamu nti poliisi bwe yamukuba poliisi yamuyisa bubi mu kwekalakaasa n'abaana ne bamugyamu. Kyokka ate ensi yagwawo ekigo nga tulaba Nnaalongo ate azadde n'atuuka n'okuzaala abalongo. Omanyi ko yinza okuzaala omwana omu ne batakola ki naye ozadde abadde n'erinnya Just mu Afrika kakati ate bakuyita Nnaalongo ng'abantu beebuuza ate bwe kiba nti uterus n'abaana baamugyamu ate ozaala otya? Kati Balamu awo n'abeera nga nange njirabira ddala ensonga nti awo waaliwo okulimba omukyalo ono ateeka okuba ayogera ebyensimattu. Omanyi waliwo olugero lw'Abaganda Seruka mama yute. Kakati Balamu ono tumumanyi bulungi nnyo mu kukkirizisa abanuupu
abaali kujja obutujju mu makomera ekitalya n'ewalala okubakkirizisa emisango mbu Gen. Museveni abasonyiwe. Kati Balamu akkirize tujja kumuwolereza tujja kumusonyiwa akkirize. Bw'aba yali agambye nti nalya kale nawunyirizaako kale nalyako katono akkirize tumuwe ekisonyiwo. Ate oba kati guli omusango gw'obutujju Gen. Museveni yasobola okuddira mu bali. Kati lwaki kana akasanga katono yita ate nga n'omuntu teyafa waali? Kakati era Balamu ng'abuuza nti obukakafu oba butuufu obuli mu allegations ez'omukyalo ono buli ludda wa? N'agamba nti nno omukyalo ono tawa date ntuufu zagambirako nti nno Balamu yamukaka akaboozi oba n'okubeera nti yatwala ensonga zino ku poliisi n'aziripootingayo nti bannange gwe mulaba wano Balamu ava kubeera nga munnange anzijjako ekya July 4. Omukyalo ono teyakikola. Kati Balamu awo nange ngamba ekyo kibuuzo kyakubiri. Lwaki Naalongo mu Africa bwe kuba nga oba tekwali kunyumirwa? Lwaki tewagenda ku poliisi? Lwaki ne date wazeerabira? Muganda wange ate kiwoomereze. Kakati Balamu era agamba nti omukyalo ono agamba nti nno namukwata naye tajjukira kifo ki Wayase we yanyookera. Baali bagyepisa oba yali Wayase? Kati waliwo okugyepisa. Manyi kati Wayase alimu ssente. Wayase bw'anyooka alimu ssente. Sayidi emu baba ino juwa ssente kubanga kati ate kyebayita okugyepisa kwegamba kuba kweyagalira. Kweyagalira nti tugyepiseemu mu mbeera efaanaganako bwetu. Kati kiki ekyaliwo? Omuwala ono oba omukyalo ono, sijaga nti muwala Bannaalongo, yali asuubira okubeera nga bamuwaayo ku kasente kuba Balamu omusajja alina ssente. Naye munnange oyinza okweraba ng'omusajja alina ssente naye ng'omusajja munnange akugamba tunaddamu nekikuluma kwegamba oyinza ogamba kale bembangize bwe nti ne muwa ku ssumbi ne baana baalumyeko ensonda emu bw'ati ajja kumpaayo akantu kwegamba nga bivudde mu kugyepisa nga biri mu Wayase. Ogyepisa kumba otegeeza Wayase weetaagayo akasente. Laba munnange Balamu nga ye takiraba bw'atyo n'akugamba atujjeko omusajja ssebo mulwa omusajja alina ssente naye nga ne transport ojja kwezzaayo oba baba yakuyise n'akugamba no kaba kutwale. Waliwo n'abasajja abamu mukyalo omu yangamba nti gwe oyo omulaba asobola okukutwala n'akugulira ebyokulya n'ebyemitwalo 2 3 naye okukuwa ssente ze okukuwa ssente ze in fact yaŋŋamba nti oyo omulaba ne bw'omugezako mulimba nti neetagugula emergency pills zino contraceptives mbu tajja kuzikuwa. Yagamba nedda nze sigaba ssente kugamba bamulookingira mu bukodo. Okitegeera bamulookingira mu bukodo. Kakati munnange osanga omukyalo ono Naalongo mu Africa naye yalowooza nti oolyawo kubanga obukakafu genda bukuwa kubanga si Balamu yekka bwayogerako. Munnange Balamu atugamba mbu omukyalo ono tamanyi kifo ki Wayase we yanyookera oba okugyepisa bwe kwali era teyagenda ku poliisi kubabuulira ddi lwekyaliwo. Munnange Balamu agamba nti bwe bamubuuza kikyayagala agamba ayagala kulabirirwa, to be taken care of. Balamu n'abuuza nti kakati olwo oyinza ate okulabirirwa? Oyinza ate okulabirira omuntu atakumanyi nakumanya? Balamu agamba tamumanyi naye ate amumanyiiko bingi kuba biri byonna abijjukira byokweyambula nga yekalakasa n'ebirala. Kati Balamu era agamba mu kwebuuza agamba nti karakita eya mu Africa ey'omukyalo Naalongo mu Africa agamba nti eno eri despicable kubanga ono amanyikiddwa
mukubeera nga ayagala ensi emumanye, ayagala nnyo public attention. Munnange Balamu atujjukiza atugamba nti njagala mujjukire nti ono oyo mukyala y'omu eyeeyambula n'asigala bute ku streets z'omu Kampala nga yeekalakaasa. Kale siyinza munaye kumuwa amatu yadde n'akamu n'okumuwa obudde bwange. Karakita efaanaganako bw'etyo. No, not me, Minister Balamu. Saabavvulu. N'ekyebuzibwa nti akavulu kaaliyo oba nedda walya oba tewalya. Kubanga okwegaana kuba kwegaana naye sometimes twebuuza nti mumwaki obuyita ku mbugo nga tekukoze eki tugeesogodde. Kakati tetugenda kusala gwakawala nga tunakubeera nga tuwulira ogwakalenzi oba okuwulira ogwakalenzi nga tunakubeera nga tuwulira ogwakawala. Kati tumaze okubeera nga tuwulira ogwakalenzi twagala okumanya ate ogwakawala kugamba gutya. Kati omukyala ono Naalongo atugamba ki? Ye munnange asigala agamba nti kituufu Balamu omusajja oyo. Kaakati munnange gwali mwezi gwa kubiri guno gwennyini gwe tulimu, lunaku lwali ennaku z'emyezi nga 3 mwezi guno ogwokubiri gwennyini gwe tulimu. Mwafaki munnange bw'atyo n'agenda mu Africa, si mu Afaki wabula mu Africa, n'agenda ku social media n'ataka okubeera nga asharinga claims ze against Minister Balamu. Si Balamu yekka ate wabula ne former Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations ono nga yani ye Honorable Herbert Kabafunzaki ng'agamba nti ababiri bano bonna bwe batyo munnange bamuggyako ekya Julayina mu nnaku ez'enjawulo era mu bifo eby'enjawulo. Kati omukyalo ono agamba ki? Agamba nti Balamu bw'atyo yamusendasenda n'amuyita mu kifo ekimu nga yeefudde nti Balamu ayagala mmere. Yamugamba nti ayagala mmere, ekigambo kiri very close. Yamugamba nti njagala mmere Balamu. Kaakati munnange ng'omukyala n'agendayo olwabo okutuuka bw'ati Balamu n'amuvumbagatira n'amuggyako ekyaki ekya Julayina. Yamugamba nti ayagala mmere, olwabo tuukawo Balamu ne yejjulira. Omukyala bw'atyo bw'atugamba bwe yali ayagala mmere. Kakati era omukyala ono alina similar accusation. Agamba nti mu ngeri y'emu nga Balamu bwe yakola, kati ate era ne Kabafunzaki naye bw'atyo yamulimbalimba n'amugamba njagala nkuvugemuuko mu mmotoka yange eno okuva ku Ntebe airport. Munnange baba baveeyo Entebbe, bannange ekimotoka kino nga kirungi nga ekyo kiwulidde eno I'm the minister. Munnange bw'atyo Kabafunzaki n'afuna waaweta nga batuuse ekituura awo mu kituuru n'aweta. Munnange olwabo okutuuka eyo omukyala olusimanyi lwaki ye bwe bamuvuga agenda bugenzi. Kati ontwala wa? Kyokka bannange naawe minisita ontwala bwa nti don't mind, I'm the minister, this is our government. Kati munnange olwo amutwala Kabafunzaki amutwala paka bwe yamufunziza ddala. Era mbu naye n'amukola ki? N'amuggyako ekya Julayina. Kabafunzaki munnange agamba nti okusalawo okubeera nga ajja agwainge public abyasanguze mbu yasikirizibwa oba yali inspired olw'okuba nti yali ayagala yejjeko ekibi ekyo nga kimulumiriza abasajja bano kwegamba nga baakola ekintu kyatakolangako. Kanti abasajja bano nedda. Naye nze nkugambye nti osobola okubeera ng'oli mwangu weesimisasimisa anti buli ayogera naawe oba wattayimu abasajja oba wattayimu kati nga kikwanguira okubeera ng'akutwala jja tugendeko ewange nedda oli bwe tutuuka ewuwe tugendeko mu kisenge olabeyo I have a very good bed but okay let me iwe bwe tutuuka eyo tubwebakeko kika bannange kakati kyokka nimba nga mbadde saagala kwebaka tubwebakeko mu mbeera efaanaganako bwe tukitegeeza naawe obeera oyagala okwebaka ku buliri obwo olugira ati kakati ate ndowejjeemu engoye bwe bityo tikakyoka ekyo sanga kati ayinza okunyumiza ebintu bwe bityo. Kati gw'olowooza nti omusajja ono agenda kukuwa ssente, abakazi abamu naye nga tasobola zisaba nti bazimpe mpa ssente bwe ziti kyobulira nga Badi Black yagambirawo bwe ziti kubanga abantu bangi beetunda naye nga tebamanyi ti beetunda.
kugamba nga tebakkiriza nti beetunda naye ekituufu kiri tebakola ki beetunda naye ketebagenda genda ku street bayimirire awo nti nno bannange nze sumbi yange ya ssente bwe ziti kati nga bw'atyo bw'atambulira bw'atyo mubale yeesimisasimisa bw'atyo mu basajja ababibitibwa gye yeetegaatega bw'atyo okukakana nga naye bamugyeko ekya July olw'okuba teyaneemirize gundi bbeeyi ye era bwe batyo bamugamba nyo girasi ya juice awo ennyumba tolaba nnungi kakana bakuvuze bakuzizzaayo ogenda okulaba bannange ekisajja tekyampa yadde n'emitwalo 250 bannange nze ŋŋamba weewaavu obuzibu awo weewaavu obuzibu kubanga yasirika n'atayogera kakati omukyalo ono agamba nti abakyala abamu babeera awo ne badeni eyo olwokuba babadde nga basirise naye nga baba assaultinga sexually naye olw'okutya okuswala ne basalawo basirike naye nze munnange nsazeewo obuzito obwo mbwetikkule era munnange nsuubira okuba nga ne ba victims abalala nabo banaafuna courage ne bajja ne baripootinga ba victims ba rape ne bajja ne bayogera kale ne bataswala ne boogera olaba aswala muganda wange kakati munnange poliisi bwetyo nga emaze okubeera nga mbu efuna bino essaawa eno so si luli omukyalo ono agamba nti gyebuvuddeko wano juzi kyajja agenda ku poliisi n'aripootinga naye bino mbu byaliwo dda naye kati kyajja agende obujulizi bugenda kuvaawa kaakati munnange atutegeeza nti yatuuse eri relevant department eya office of Uganda Police era n'abawa necessary information ku nsonga eyo era asuubira okuba nti nno munnange bagenda kuba bwe batyo balwanirira mbu ekitiibwa kye olw'okuba nti munnange mbu abasajja abo bamukola ki bamukola bwe batyo kakati abantu munnange buli omu ayogera kiki ku social media nga omanyi abantu boogera abamu bagamba nti kale kibi nnyo okuba nti munnange agasajja ago gakukakkanako nga teweeyagalidde kibi nnyo abakazi bangi babeereyo ne basirika kale weetaaga okubeera nga wabaawo okunoonyereza ate abalala munnange bagamba nedda byoyogera si bituufu bakusasudde oyo none erinnya ly'abaminisita erinnya lya Balamu ne Kabafunza ki bakusasudde oyo none amannya gaabwe munnange okwongera omunnyo mu kiwundu kati Stella Nyanzi akkira omutimbagano Stella Nyanzi bw'atyo ng'avaayo okuwagira mu Afrika era ng'agamba nti nno minisita kye yakola kibi nnyo nnyo ba minisita abo kye bakola kibi nnyo ne basize kutunulira Balamu Kabafunza ki olw'okuba nti wegamba yali tumulaba nga fooma kati twagala ono ali mu ofiisi kati Stella Nyanzi bw'atyo yawandise n'agamba nti rapist Balamu oyo mukwasi w'abakazi Balamu ye minisita w'abavubuka wa youth and children mukwano gwange mu Afrika bwe yasooka okumbuulira ku nsonga embu ye yali yazimubuulirako dda ti nange Balamu gwe omusajja oli gwe azitowa ndoza kyekyamuleetera okubeera ng'asooka n'asirikamu okwo kakati munnange anti bakubuuza ebibuuzo anti oli mulimu koote bakubuuza wanyumirwa tiwanyumirwa bakola otya tibakola balooya saka tubuulire kakati bejiibi mwakola egundi mmeka balooya bajja bikubuuza byonna bw'ogamba ti abo yagira netuddamu netugira nti okay munnange ono Stella Nyanzi yagamba nti akakasida ddala nti bituufu kubanga mbu yali yamubuulirako dda yali yamubbirako dda era yagamba nti Balamu rapist era agamba nti bw'aba asazeewo omukyalo oyo mu Afrika okubeera nga ajja ayogere ku nsonga eno eyamutuusibwako eya rape agamba nti avumirira neze kuvumirirwa ekikolo ekyakolwa Balamu
era Balamu oyo mumulaba rapist okusinziira ku Stella Nyanzi. Kakati munnange abawagizi ba Minisita Balamu bagamba nti si bituufu era bagamba nti mu Afrika oyo ebikola byabadde nga gyakola emabega yonna biriko akabuuza era bwe batyo nga bagamba nti alimba. Kati abamu bo bagamba nti nedda walina okubaawo impartial investigation okwestablishinga ekituufu, walina okubaawo okunoonyereza ewatali kyekubiira. Abawagizi ba Balamu bagamba nti oyo mukyala alabika thayivenda atunda akaboozi. Abamu bagamba nti oyo Balamu mumulaba atunula kulabika wayase, bamuyita sex maniac. Kakati munnange era nga bamu bagamba nti Balamu wamakola emirimu gyoweereza eggwanga va ku basiru va ku ba idiots. Abamu bagamba bwe biyingiddemu Stella Nyanzi awo bakomye okutegeera ako kabinja k'abasiru. Era abamu bagamba nti mu Afrika ono nga yeesiimye kubanga banene bokka be bamuggyako ekyajjula ayina nga mukyala mulungi nnyo okubeera nga yeegombe mu banene bokka, atambulira mu ba very important persons. Naye lwaki mukijja kitya okubeera nga abantu ababiri abo bonna bwegamba bajja okubeera nga oba yali abeesembereza nga bamwanguyira ayagala kugamba naye kulinnya status, ate bagamba nti mbulira gwoyita naye nkowulire kati oyinza nti balamumpulira mugagga munnange. Era bamugamba nti okuva lwewalekeraawo okuva lwekyali nti tewagenda kubeera nga oloopa ku poliisi mu ntandikwa, kati sirikira ddala. Munnange waliwo n'omuntu bwe yagambye nti siwagira Balamu, I don't support Balamu, naye ku kino ndi naye. Omukyalo oyo ateeka okubanga mubbi alina n'okukwatibwa obukwatibwa olw'okwono n'erinnya lya Balamu. Omu n'agamba naye ddala ani yakutte, ani yareepinga ani? Kubanga n'omukyalo oyo alabika ali sharp nnyo. Ne batuuka n'okugamba nti tali sharp busharp, naye omukyalo oyo omulala n'agamba nti ye munnange yalibadde agenda gy'ali n'amuwa medical check up. N'amulabula nti munnange okola medical check up naye teweerabira kondomu. Omulala n'amugamba nti munnange kondomu ekyali awo kubanga bujjukira tasoba akoze eki, bagigadde. Bwe baba bagigadde kakati olina okwegendereza bw'oba ogendewo omukyalo oyo. Kale munnange nina okuyanguyaako nemekutwalira budde, naye ezo z'ensonga za wayase okuva sayidi eya Balamu. Kakati ate bwe tugendako wano ku mulirwano e Kenya, jjukira nti tugabana ennyanja Nalubaale, Lake Victoria. Kati ero wabaddeyo enjega amagye ag'e Kenya Defence Forces bwe gatyo munnange bwageefuse n'ag'e Uganda. Tewabadde masasi gafulumizibwa, naye munnange amagye gano ag'e Kenya gabadde galina okubeera nga gareactinga oluvannyuma lw'abasirikale aba UPDF okubeera nti munnange baakubye bannansi ba Kenya ba civilians wali ku nnyanja Nalubaale, Lake Victoria. Kakati officers ababiri bano okuva mu ggye erya Uganda People's Defence Forces be bato baakwatiddwa mu kitundu kizinga ekiyitibwa Sumba Island, era nga tuli ku nnyanja y'emu Nalubaale. Amagye gano ag'e Kenya gakutte basirikale bano ababiri aba UPDF era nga babalanga kubeera nga babadde bategetinga wamu n'okubeera nga batulugunya abavubi bannansi ba Kenya abavubira ku nnyanja Nalubaale. Munnange officers bano betwategeddeko nga Richard Amri wamu ne Michael Busola mu kaseera ako bwe bakwatiddwa babadde bamaze okubeera nga bakwata bannakenya abawerako abavubi, era bwe batyo babadde bategeka okubeera nga babaleeta eno mu Uganda. Kati okukwatibwa kwabwe intelligence bwetyo yabaguliziddwako ba local fishermen abavubi asaidize eri Kenya ku side ya Kenya, era bano bawadde ejje lino erya Kenya Defence Forces babadde b'ofiisa baayo amawulire ababadde ba patrolling ku mazzi gano ag'ennyanja Nalubaale mu kiseera kino bwe byabeereddewo. Kakati
munnange bannakenya bwe batyo nga beemulugunya nga bagamba nti amagye ag'e Uganda gayitidde okubeera nga gatulugunya abavubi bannakenya. Bwe batyo babasanze bye bakutte era babadde nti babayisa bubi batandika batulugunya nga babasibye okumala akaseera nga balindidde bulindirizi ndoza balinze lyato babaleeta eno e Uganda. Kaakati munnange bino byonna kwegamba byaleetedde abantu okubeera nga bannakenya bakira omutimbagano bagamba nti mmwe bannayuganda mulowooza nti ffe tuli kyekimu nammwe bwe babeera batulugunya awatali yadde n'okwesalirawo. Ate bannayuganda abamu bagamba abamu nga bawagira ejje lyabwe erya Uganda baga nti mmwe temuzannyira ku ejje lya Uganda lijja kubayisa bubi kale mugezeeko mubatulugunye mubayise bubi sayidi zeeyo. Abamu bagamba nti nedda ago si magye ga Uganda ba M23 muganda wange anti omutimbagano. Kakati mu kusembayo tusembeyo ndooza Nobert Mao tuleme kubeera nga ate munnange tugenda wala nnyo kati ku nsonga eyekunsa kukubeera kati abo bakwatiddwa tewabaddewo mob justice kugamba mob justice be bantu okutwalira amateeka mu ngalo katugeze nga boolaba bwe bakwata abantu wano ne bagamba nti noono tumutebeza okubeera nti yabba booda ne bakukuba amanja ne bakutta. Ekyo nno munnange bw'okiraba nga abantu bakikola weeyongerereyo ddala tobaako nakyoyogera kubanga singa okwata kijja n'okuba oba n'obeeraawo n'owagirawagira poliisi ejja kukuyoola ewaffe wano naye waliwo omu ku bakyala be baakwata battira omuvubuka ewuwe naye omuvubuka yali avudde buvi ku sayiti wali ewabazadde be naye n'omwana baali tebamumanyi nga omwana wa ssomero kati baali bamugobye school fees kati agenda okujjeko asanga bali mu kuzimba bwe batu kati alabirira awo agenda okutambulako kujja mu trading center wali owa boda n'amwesosa kuti yoyo n'essaati gye yabadde ayambadde efaanagana bwetyo be babbye ppiki ya gundi nga bakuba muvubuka bamutta. Nyini kifo awagira mukube amasimu gajja abantu balikoodinga kati poliisi bwe yajja efuna obutambi nyini kifo awagira mukube muganda wange baamusalira emyaka girindoza 13. Baali bambuuza nti ennaku zino basiba misana nakiro babala nti katugeze emyaka 13 kati kiyinza okuba mu myaka nga 6 awo. Munnange ndowooza okiraba tolina ngeri gyogenda kujja kumusa kati Nobert Mao agamba nti waliwo kooti enzibu ennyo ey'obulabe ennyo esinga kooti martial ate nga yeetaga serious attention era kooti eno gy'ayogerako eya mob justice nti ekooti eyo erina okubeera nga munnange ate etunulwamu n'eriiso jjojo kubanga ate eyo ya bulabe nnyo mob justice abantu okubeera nga munnange bwe balaba omuntu akoze kikyamu bamukuba bukubi. Kati Nobert Mao agamba nti nno abo bonna ababeera bakwatiddwa ne babeera bakoze emisango egiri serious abantu gye bateebereza okuba nti giri serious beetaaga okuweebwa omukisa mbu okubeera nti nno bagenda mu kooti z'amateeka zibalamule okusinga abantu okubeera nga bakola ki nga babatta. Jjukira nti enkola ye eviiriddeko abantu bangi nnyo okubeera nga bafa ate ababasse ne badduka nga bakizudde nti omuntu gwe basse si yeye ono yabadde musajja yabadde akyadde ku kyalo yabadde akyadde wa mukoddomi we era bamumanyi bulungi nnyo olwo nga badduka naye wali oli awulira bulize yaliwa akoze eki tamala kulizoninga nakutegeera nti ono gwe tukuba akoze bw'ati yakuba bukubi ku mutwe mumutte. Poliisi bwejja eyoola buyoozi era okwewozaako tikiba kyangu nnyo. Kakati Nobert Mao yabadde ayogera ku nsonga eyo era agamba nti bacriminals bonna beetaaga fair trial era n'agamba nti mob justice edinaayinga tewa muntu mukisa kubeera nga aba n'eddembe lye ery'okubeera nti nno kugamba yeewozaako mu due process kireetawo embeera ey'obutagoberera mateeka. Egamba nti mob justice y'emu ku eyo ensonga erina okuba nga ebeera urgently checked enokulwako mu bwangu kubanga yo munnange eri waasi n'okusinga ba citizens okubeera nga munnange bawozesebwa mu kooti y'amagye. Sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large nga bulijjo akuume.